bintu bye tulina okukolerawo nabagambye coalition ze sikkiriziganya nayo kubanga ya kiwanyi ya UPC twetaaga coalition ya PUPU then muna Uganda waliwo ekintu kyolina okumanya kubanga nalabye ne badwafu baneeno oba bali sponsored oba ki abawoza kansole w'Isiru Bongoya agende yesimbe ewaabwe Alex Waisa Mufumbiro agende yesimbe ewaabwe mumanyi kye tuliko mukitegeera kati gwe muna Uganda kwata kino twetaaga bonna abali ku secretariat ya NUP besimbe mu Buganda region betwetaaga lwaki mwebuuziza ku kintu lwaki Museveni yatandise ekintu kye bayita Buganda for Museveni mwachi ebuuzizaako lwaki Museveni yatandise initiative eyo nabagambye foreign policies zayingidde mu Uganda okitegera ekintu ekyo naye kugamba nti Rwanda Kagame ali mu kwegula ku batuusi n'abatwa naye kugamba no mu Uganda Museveni ali mu kwegula ku ki ku Baganda lwaki akola ekintu ekyo nakugambye change command chain ya command oba mu revolution ekyusa Uganda ejawo mu Uganda mu Buganda region weri chain of command oba tunulide ntino strategically nga twaga ku strategizinga kulumba kasajja kano tulina kozesa ki tulina kozesa Buganda region wetugamba muno kati strategically twagala kulumba kasajja kano tulina kozesa Buganda region spiritually Buganda region yeri mulidi lwaki ti Buganda region yeno ate yakwata amani negawo omusatu sono spiritually kitegere ekintu ekyo spiritually eriawo ne all in all tuddayo mu kaluka mwaka gwa 1962 wetukaddamu ako kali katya bakuba omusajja akalulu bakuba abasajja bana akalulu naye akalulu akasinga kabeeranga mu Buganda region yawo oshegera kitegeeza ne wojje waneno mu constitution ya Museveni ne wotujje waneno tino okay tugenze mu biseera byaliro kwanza nabagamba sibikiriza mwe tuba tubigenzemu gundi esinga abalonzi abangi erida wanabagamba Uganda yonayo nasi ejjako Museveni ekyo tebakibalimba just tuna kubeera na chain of command within Buganda then ogusigadde gonna gugenda kwaka kubanga egwakiraawo n'empewo za Uganda zonna we zitandikira so twetaaga ki twetaaga chain of command so kansole w'Isiru Bongoya okwesimbawo muve ku bano badwafu bano ba revolutionary dwafu abasiriwaza it is a strategy a revolutionary strategy ate Museveni yagitegedde dda era buli kyemba saba kino totuula na muntu ku live oyo ayogera bya kisiru nti bagende beesimbe waabwe lwaki beesimbe waabwe tubagala mu Buganda kwa wali amaanyi agakyusa government we gali lwaki Museveni yalwanira mu Buganda lwaki yagenda elija ayite waabwe jali ayite waabwe nga nayo yesi bayo bwesi bimwankole mu Western region lwaki yagenda obana agenda mu Busoga region obana agenda mu Northern region lwaki yagenda nagamba kanwanire wano mu Buganda tubeere mwama tubeerenga mu tubalenga revolution eno mangu tubeere babazi ba mangu kyoka Museveni Western tajeetaaga we wasinga ne ba MPs abangi naye kati alese ka strategy ako bulimba mbusimanyi Buganda for Museveni kudiruki Museveni ululi akimanyi kino fake opposition nabagamba nti mwebuuze lwaki Museveni yakwata Buganda eno naji opposition ebadde fake babadde ba NRM kati era akimanyi senga tweta opposition entuufu wagenda kubeerawo chain of command nga tegenda kuba kutuula ku bantu tibwe kuba kusituka bano ba commanders bagenda ku commanding abantu basituke eyo fear ya Museveni nakugamba Museveni tafa kubali abaka ebibiri ensanvu abava mu Western sibafaako bana batona ba Buganda kwa bamukolera sente ekiteba kikulimba era babezezaawo government ye so chain of command tujeetaaga mu Buganda yensonga lwakinze eno strategy nagisanyukidde nnyo era woowulira omuntu yena alina akugamba balewo Isiru Bongoya simanyi ba Alex Waisa Mufumbire bagende beesimbe waabwe oyo musiru musasule na busasuzi wa NRM musasule gobembwa wabeera ku live yo musule wansi oyina omusanze musabule omublocking eno omublockinga that is the strategy je twetaaga okukozesa kati yensonga lwaki kati ba promotinga kya Museveni then lwaki kali tagama ati Museveni for Buganda lwaki yotagikuba naye akugamba kino nti bano bagendeke wawe gye babeesimba then number 2 kinawulidde ku comrade no wa mutwe ovuki nze nange nzikizigana nakyo banango bato ina sente tuweesimbawo awepa tugenda kuyita mu democracy na human rights futu soldier obato ina sente bireke okitegera twagala omuntu nga weesobola buli wamu twetaaga omuntu nga yeesobola tetwagala muntu agenda tunyigira saagala mwe president waffe Biden ekyo kyonno wa mutwe comrade kubawo nnyawo zendi wa foreign policy okitegera gwe futu soja agenda okwesimbawo kakasa nti weesobola tolirayinga ku NUP kuwakati tugenda mu kaseera kakazigizigi ogenda kuba weesobola nti bagundi bagenda aba agenti bagenda okukumira DR fomuzo webali obalina wabula tolowooza nti no bafutu soja azibani bagenda kujja NUP agenda bagira baje bakubere ku DR fomuyo nedda oyina okubeesasulira oyina okakasa nti eggaali yo egenda kubeera mugundi yo so si kutunulya kitebe twagala ekitebe wakiri kikongerezeeko bwongereza nito kwata 100% yonna ogiteeke ku kitebe mbwate nza alina card
gundi netaga bino si byagenda mu parliament baba tugenda mu kintu kibaita protest vote je tugenda mu protest vote so oyina okujanga okimanyi tuntinzize mu protest vote oyina okujanga weesobola obato weesobola tulina bingi ebyokukola tulina bingi so nzikiriziganya ne comrade no wamutu nzikiriziganya naye tulina bingi ebyokukola ne government egenda kujanga teina mu bakozi kwa Museveni tugenda mujjako kati banya bagenda okukola mu government kubanga tugenda kwera n'ekintu kibaita separation of power whereby tugenda kusinkana MP ate nga ali mu executive wing aho tebeerayo gundi kivula Museveni atufuga bwati osanga omuntu nga minister ali mu executive ate nga member wa parliament ali mu legislature tunam holding a accountable tugenda mu holding a accountable ngali mu gundi zombi ku front zonna so futu soja gwe nawe najja kakasa nti weesobola ngabula obato weesobola genda weesimbe okubwa kansala tujja kuwagira kubanga tuwetaga mobilization nene nnyo kuba kansala obera ni just na byalo then walo butono nnyo oshega genda weesimbe okubwa kansala obase ekyo bireke bijeke tujeko mu 7 kubanga twagana okendeza amagundi ya parliament wabula tupushinge nino mwana gwe nalabya kutte ekizinda lagamba kansole wisi Lubongo yavu Kampala Central big up lady sakutegedde linnya lyo ne respect mu tupike twetaaga ba komanda bonna nga bali mu command centers bagenda okubeera otegera tubeetaaga nga bali mu command centers lwaki Buganda region ye kikola spiritually Buganda politically Buganda strategically Buganda so twetaaga avenues ezo nga zina chain of command ekintu bakita protest vote gwe mulundi gwe tusembayo kwegatta mu kalulu ka Museveni so ate ekyabafuutu soja nakyo kigenda bayambako batoyina sente obuteesimba kwate twagala kuyomba naawe bajja kumma kaadi onyigire bwereere ogezeeko okuteekayo omutwe gwo tukuwe fere tuliiko waffe newoona atugamba nti nze mbadde ntambula ne president emyaka 7 lwaki tebampadde kaadi nga financial gundi yo tesoboka tugenda kukusabula ekyo kyo nkikubulya mu bitiibwa kwagwe wokera ku macha n'ogenda against the revolutionary rules kwate mugendera ku party rules mugenda kuzaba revolutionaries the people power movement oshtegera kati gogenda against our rules bakumye kadi ato tugamba ogenda fuuka muyekera tugenda kukusabula tukujje mu line kati okwewala okunyiga n'entondo mbadde nteza tulinde government tukolere mu government ebifo bingi nnyo mu government bingi oshtegera so mbadde nsaba obato weesobola ayi toyongera buzibu buzito kuki ku kibiina ekibiina kina bingi bekirina okukola okulaba ntujjako mu 7 oshtegera ekintu ekyo so saga tuteekewo ntondo wotasobola waleke obato ina sente zigenda kukola campaign bireke tuweesimbawo tulinde ewalala wabula ubanga weesobola jangu go in for any place gyoyagala ekifo kyonna kyoyagala kirumbe okitegera weesimbewo ku kifo kyonna kyoyagala so kubanga president yabagambye mwesimbewo naye tomala gajja kutala afya olw'ensonga ekibiina kyaffe tekirina ssente ate twagala kuyomba na muntu so nze nzikiriziganya ne comrade no wa mutwe 10 ku 10 olaba General Sauda Madada yagenze kuba kansila General Sauda Madada so ayine bitayo byesimba kuwa MP abina General Sauda Madada abirina nitwetaaga ba commanders so saba nonye emirimu okitegere ekintu ekyo so emirimu mingi nnyo nga tusudde mu 7 oyo ba foot soldiers respect sibavodde nenze nange nzikiriziganya ne comrade no wa mutwe jangu nga weesobola